nasinze nnyo ku kya Musa kye twabaddeko Hebrews 11:24 naye olwaliro njagala tumaleyo ekitabo kya Matthew chapter 21 waliwo enjiri gye sinabakwatako bulijjo ebadde esigalayo njagala tugijjeyo tugende ne mu Zakariya essula 9 osobola ogisoma okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 17 naye nze ngenda kuva ku lwa 9 otuuka ku 17 wansi w'omutwe ogugamba nti nno leero ngenda kwogera ku kutuukirira kw'omulembe gwaffe ngenda kwogera ku kutuukirira kw'omulembe gwaffe otegeere nti Katonda alina ffe era waliwo okutuukirira kw'omulembe gwaffe nga tugenda kusooka mu Matayo then tuddeko emaga twalisookedde mu Zakariya naye katusooke mu Matayo bwe tunaava mu Matayo ajja kutuzaayo mu Zakariya ab'obulanga omusigadde mu standinga nga bwe muli obudde bugenze tugenda kujjawo bino obutonotono bwe tulina wammanga okusooka byonna njagala kubeebaza mwenna ab'emikwano abatuyambyeko oba abatuyambako ku mwannyinaffe Olivia Katende njogeddeko naye ng'awulira enjawulo yes alina pain ya wali amagumba ate gigabadde gatandise okutuula gigabadde gatandise okubeera naye omuyunzi yamugambye ekisipi akijjemu waliwo babadde bangamba nti akirekemu yagoberedde amateeka g'omuyunzi ekisipi yakijjemu naye olwaliro asobodde okwesitula ku buliri n'okukolako obutonotono obwo obugira luli abadde abikola alina ekisipi nga tasobola bikola nga talina kisipi naye kati atandise okubikola then awulira pain ya wali amagumba we gabadde gatandise okufumita we gabadde gali n'ebirala byonna so tukkiriza nti ajja kuwonyezebwa akyali under treatment bamubuulira ennaku ez'okuddayo ajja kuddayo tubeebaza bambi abatukwatiddeko Mukama abawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala bw'oba oyagala okuliikinga Katende nga tulina namba osobola okujja n'engikuwa bambi tumukwatireko tulabe nga tutaasa obulamu bwe omusajja yamukakasiza nti ajja kuddawo era ajja kuddawo ajja kutereera mwebale nnyo bambi mwebalire ddala atuusa okusiima kwe mwebale nnyo mwebalire ddala nange nsiima mbeebaza olw'ekyo eyo nga nvuddeyo njagala mutandike okweteekateeka tujja kubeera n'okusaba okw'okuggalawo omwezi guno omwezi ogwokuna tujja kubeera n'okusaba naddala bwe tutuukayo nga Museveni akyaliko ku nkomerero y'omwezi guno tuba tulina okusaba n'okusiiba okwa revolution kuli kwe twagamba Mukama buli mwezi buli lwe tusiba abaako kyatutuusaako nekyatubikkulira nekyatulaga obujulizi bwonna mu bumanyi wano naye nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano muwala wa Museveni simanyi Pastor Lwabwogo ne Patience Lwabwogo balina okusaba kwe bakuŋŋaanyizza abasumba bonna Bayibuli egamba nti mujje mu maaso ga Mukama tuteese ffembi mujje tutule ku meezi emu tuteese ffembi mwetegeke ne ku olwo naffe tugenda kubeera mu kusiba n'okusaba ennaku z'omwezi 19 era nkulangiridde obudde bukyali njagala tutule ku meezi emu ne Katonda nabo nga bagamba mbu batwala ensonga ensonga zaabwe naffe tutwaleyo ensonga zaffe Lwabwogo assa abantu abatundamu emitima ebiwoowoolo bapulitendinga mbu nno bakristu mbu balokole nga si balokole eryo etteeke muka Museveni lye yatukwatiramu ne Museveni mbu nno balokole ne batatta n'eggwanga ne balimalawo nga beekweka mu bulokole tutandike obbawaabire wa Mukama tumugambe Mukama abo be bavumisizza obulokozi mu Uganda abo be batamizza abantu Bayibuli mu Uganda abo be bajje abasumba bonna ku mulamwa teri musumba nnumyenga Pastor Kyazze gwe Pastor Kyazze Katonda gwe yalonda ng'obudde bukyali n'akuteekateeka n'akukwasa omulembe guno n'akuleetera ŋŋaali ewuwo n'otabangula obwongo Mukama n'akubikkulira lwaki ŋŋaali zizze n'oyita eggwanga Katonda n'akulaga bafuutu soja bokka be bajja Mukama n'akukwasa abantu ab'okusumba oli eyo osinika businisi birevu teri muntu annumye nga gundi nga Kyazze oli eyo wenna okoze omulevu osinika businisi binyombuno olw'okuba simanyi mbuno muwala simanyi mbuno abaana bamwe beewa simanyi mbuno omwana w'ombu yawasa Omunyarwanda simanyi mbu yafumbirwa Omunyarwanda gwe Mukama gwe yabikkulira n'akulaga nti eggwanga eppya liiryo nawe oli osinika businisi birevu ate kambavume teri mulala nnumye nga jjajja wange Kayuwa wagwira ddala eddalu bw'aba bugingo seewuunya Kayuwa ddala wavira ddala ku mulamu oli eyo nawe osinika businisi biiso basajja mwe katubavume nga katubabuulire nga bwe tubavuma kirabika kakati mwakona basajja mwe mulabika mwakona gwe musajja gwe Kyazze Mukama bwe yali asula Bobi Wine naawe n'akusitula eno n'akuleetera caputa empya gwe wenyini gwe wajja n'obitunyumiza ŋŋaaliza gyewuwo ku kyaki nga kyaki nzigale nezigwa mu lujja nezitambula bulungi nezigenda ku main entrance nezigenda ku luggi nezikonkona ŋŋaali bbiri
nezikonkona ab'omunda ne baziraba naawe yali ebweru n'oziraba ne mwebuuza kiki Katonda n'akubikula obwongo nti ŋŋaali simbo ya ggwanga kiki eggwanga likonkona ekkanisa nzigale eggwanga ndiggulire ntya eggwanga ndiggulire ntya jjukira obaddewo mu mulembe gw'aba Museveni naye ng'eggwanga terinatuuka mu kkanisa omwe mutukuvu n'agamba wandiikira palamenti kubanga ekikira yonna ejje wano bafutu soja be bajjula mu nnyumba y'okwolu be bajjula mu kkanisa era n'otakimanya wulira ate sikunenya omanye ebbanga lye mubuuliridde Bayibuli mutandise ogimanyiira kati temukyabuulira nga munoonyeza Mukama mubuulira lwakuba Bayibuli mugimanyi mubuulira lwakuba ogisomye emirundi 17 ng'ogiva ku kubikkulirwa ng'ogiva ku luberebere paka ku kubikkulirwa ogibuulira lwa experience ogibuulira lwakuba osomye embeera z'abantu okwo kumanyira okwo mumanyira Katonda kati wulira Yokaana Katonda yaleeta Yokaana ye yasooka ng'omulembe gwa Yesu bagukwasiza Yokaana yatuuka ekiseera n'atakkiriza nti kiri nti kyakola kyekyo ne Yesu kyakola kyekyo Yokaana n'awandiika n'asindika abayigirizwa be n'abagamba mugende mu mubuuze yooyo oba nindeyo omulala ne babuuza Yokaana nti Yokaana gwani tobanga gwe Eriya Yokaana n'agamba sinze Eriya ate nga Yokaana ye yali Eriya kyazze ate gwe ezinakukubwa gwe kyazze ezinakukubwa kankubuulire kubanga Katonda bw'aba yakulonda mu basumba bonna Katonda yakulonda mu basumba bonna n'akuleetera revival empya ekyasinga okuluma mbuno gwe ekyasinga okuluma ssente mbu wateekamu ssente nnyingi nnyo n'oyita ababaka bonna ng'omanyi bagenda kujja n'amabaasa mbu emmere nekusala esimanyi mbu entebe nezikusala ojjukira olugero lw'omusajja eyafumba embaga ng'alina abagenyi basuubira Yesu lwe yagera ne bagana okujja abaali bayita mu kkubo ne baleeta abaali bayita ku kkubo abaddugala abatayambadde abatali mu masuuti ne bajja ne batuula kweno embaga Yesu yasomesa atya mu lugero olwo era kyazoolyawo ate tokuziza omulevu kasa wayingira mu bintu ebyo mbwokulira abalokole mu Uganda nze namanya naawe ogudde eddalu kati mu balokole ani gwe tuba tuwaayo respect kubanga kyazegwa abadde asigaddeyo kyazze obadde osobola okunfukamiza n'ontekako emikono n'onsabira naye kati awo wooli sikukiriza akutuula ku ntebe kwentudde gwe tomanyi nti lwabwoga ali emitima gy'abantu wabula kyazze onsaze naye nze esala yange egamba bweti kyazze okusinga okuggwerayo eyo wakira gundi emotoka ekuba ofa ogende mu ggulu ogende ng'olina ekitiibwa naawe tunagenda okulaba naawe mukazi w'omugobye kakati naawe wasiza makula ate kakati tunagenda okuvaawo ono kayiwa ye yagwa eddalu agatulula bw'agatta bwe yeegaana sinabagatta ate nga yabagasse kati abalokole tubakolere ki kuba mbadde nsigazaayo kyazze mbadde nsigazaayo kyazze kasa watandika ebintu ebyombuno okulira abalokole gwe wegate n'abantu abatunyiza mbuno za kanisa za stepping in za water then za country will step in later tugenda kubeera mu kusiba n'okusaba ngenda kuzomwezi 19 again tutwale ensonga zaffe mu maaso ga Katonda senga tutukayo nga Museveni akyaliko kubanga waliwo ne possibility za Museveni obutatuukayo mwekamba buli lwe tukola program ku Friday eyo yolunaku lwa Friday okuva lwe twagitandika buli lwe tubeera mu program eyo mba mmanyi ku Friday eddako tukomawo mu celebration naye era waliwo olunaku lumu olujja okusembayo waliwo olwa Friday olujja okusembayo olunaddako tudde mu celebrations weewaawo muteeke waabiri kati bwe tutuukayo nga 19 nga bakyaliko tujja kubeera n'okusiiba n'okusaba naffe eggwanga lyonna okuwakanya ebyabwe naffe katugende mu maaso ga Katonda basajja mmwe tulabe Isayi sule mwe gamba mujja tule ku meze mtu tese FMB mutwale ensonga za mwezo kuli abantu emitima ezobubbi naffe tutwale yezaffe kale banange kyaza numa mpulira n'obusungu omwogera ko mpulira n'okuswala omusajja ali
kati mu bannaddiini e Uganda tusigazaayo Sheikh Kiti yekka bwati nekitaffe mu Katonda semwogerere semwogerere kamuleke tusigazaayo Sheikh Kiti yekka mu bannaddiini mwena musazeewo gwa ddalu yewa manna babuuziza obusungu bwempulira ate nga ntuuse leeti wama mujje baleka emirimu anti programu eri mu rough copy tenaba kuvaamu okay byebyo nga ngenda mu programu njagala okusooka okutandikako ku bintu bino wammanga katono briefly tulabye tugenza tukeredde mu mawulire nga Aliet Skati akubiddwa eyiganga naye nga bagezaako okukiteeka ku waliwo abakivuga nga bakizza ku nuupu ku nkyukakyuka n'ebirala biki bannayuganda kambabuulire mubeere bantu balungi wamma kubanga owakankula entalo n'otamanya ani akusasudde ani akikukoze abantu bewakuba mu nkuuka kuliko azaalwa eyiganga nga wakuba maama we nga wakuba mwannyina neweewana n'okwewana nti gwe okuba nkuuka namba naye ate eyiganga yo wavuddeyo emmotoka waginonye eyo si yoleemu olina oweeyiganga gwe wakubira omuntu mu nkuuka kubanga emikolo gya Ssaabasajja Kabaka emikolo gy'Obwakabaka waliwo ababeera mu mikolo gy'Obwakabaka bwa gundi bwa Bunyolo naye nga Baganda gwe n'omukubira e Bunyolo ng'atalidda Buganda kati oba waliwo egya Kabaka owa gundi wa Buganda mubeeramu abasoga egya Busoga mubeeramu Abaganda mubeeramu Abanyolo mubeeramu Abatoolo ffe bwe tukola kuba ffe tuli omuntu omu olina omuntu w'omuntu gwe wakubira mu nkuuka nga weeyiganga ye yakusasudde Joram ayina ab'eŋŋanda eyiganga Joram gwe watta ayina ab'eŋŋanda eyiganga be bayagadde okusasula eky'omwana waabwe kubanga byonna poliisi yabiteekako ettaka era poliisi musirike temubaako kye mwogera ab'ebyokwerinda musirike nga bwe mwasirika waliwo omusawo ali ensambya ng'azaalibwa yiganga kubanga wagamba wakuba eddwaliro ddamba abalwadde n'abasawo bonna n'okuba waliwo gwe wakuba ensambya ng'azaalibwa yiganga kati tomanyi nawa pulobulemu wa we yavudde kuwakankula ntalo Museveni agenda n'abapikapika n'abagambye Museveni ajja bapikapika naye nga temumanyi nga tomanyi nti bajja kusanga wantu nga Museveni taliiwo era nammwe ababaka abali ali ebisente Kagabo yagenze va wano okugenda eri kwesinisa binnyo wa emubende bonna abaliwo ba NRM ali mu lukiiko lwa NRM kyensinza okwewuunya bulijjo nkibagamba nga muwakana naye olwaliro nze nange kinewunyisiza nnyo ate okusana bwe mbadde nkimanyi abe NRM be basinga okuwagira Nuupu abaze mu lukiiko lwa NRM bamugobye ku kadaala ate lwakwogera ku Kyagulanyi Ssentamu mu pulezidenti waabwe kyekasiza nti abe NRM be basinga okuwagira Nuupu mwakyekasiza nti abe NRM be basinga okuwagira Nuupu Kagabo takyaddamu kusunikira binnyo ku kigambo Nuupu kale kakati Aliet Skati noonya abazadde ba Joram alabika yakulondoola ate Joram ajja kukwokera ne mu mmotoka wanudde Joram ajja kukwokya aba abasawo nze nalaba omusawo azaalibwa eyiganga ne mmanya tojja kuva yiganga wanudde ate nga tebinnaba so temugezaako kubiteeka simanyi biki ate nga wawooningadde abantu nti ate mulinde kampeyini kakati oziwulidde ezo kampeyini neera nayo mukama ate munange gwe bakukuba gwe gwakuba ate munange ate gwe bakukuba gwe gwakuba gw'owajjaati gw'owaki osobola okuba ng'oli mujjaati osobola okuba ng'oli kifeesi osobola okuba ng'oli biki kuba taata kuba genda maaso n'okkuba gwakkirizibwa okuba gwe tebakukubako nendaba bamuwananga oyo Kasayimba bawe bagambe kakati ate kakati mwemwe bamu munyomba bakuba batya n'omwoca bajja mwoca wanudde mujja kunona omulambo wanudde bajja nona omulambo gwe oyo omwana wanudde weewaawo mujja kujja omulamba awantu muteekeewo abiri
naddala mu abantu abadidde sente za Museveni mu kapaati kano nga waliwo ababonyebonye ne Museveni okuva eri banyiivu bali eyo babonaabona mwe muli awo mweyagalira mu sente bali abe naali mu bajja kukwokya gwe mwana gwe teeka waabiri. So ababitambuliza simanyi nupu simanyi biki simanyi yayogedde ku kiiko alina omusawo gwe yakuba azaalibwa eyiganga ate ne Joramu naye azaalibwa yiganga ne be yakubira mu nkuuka bazaalibwa yiganga naye ne be yakubira ewaani eri simanyi wa era nabo beeyiganga kati awo we wali pulogulemu. Abeeyiganga mwebali nnyo mwebali ddala Mukama abawe omukisa. Pulogulaamu kati etandise. Omanyi kati pulogulaamu bwebanga ng'etandise tewabaawo kyala kigenda mu maaso. Ebeni kasita bamuyita Ebeni jangu onaabe mama kamalirize pulogulaamu mami kamalirize pulogulaamu nzije naabe ndi wano mu Bible and Politics. Kati pulogulaamu wamme etandise. Pulogulaamu yino mu kigambo tugenda kwogera ku mulembe gwaffe okutuukirira kw'omulembe gwaffe naye katusooke muggulire eryabaddewo eggulo muliwulire bulungi bannaddiini Kazimba Mugalu mu mutaginge bajje wano nammwe mujje wano mutubuulire. Nabagamba ekisaawe ekirala kinannema naye bannaddiini ne bannamagye ebyo ebisaawe bibiri bwe biti bannaddiini ne bannamagye ntumirako bannanga abamagye nnyina obbatumira abamagye bannange abamagye mbatumidde mwenna mwenna bamikwano mbatumidde kubanga nyinza otegulula emitego naye bannange mbatumidde owamagye wenna wooli nkutumidde nyina wano kyanyina okusooka okweditinga katulindeko enkya gulire lino kusaba okunyirinya amatabi okwolwaleero mu masinzizo ag'enjawulo okwetoloola eggwanga kwesigamye nnyo ku kwebaza omutonzi olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka owa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ng'ono olwaleero awezezza emyaka 7. Okusaba kuno era bannaddiini bakweyambisizza okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana ko n'okutulugunya abalonzi naddala ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna akasuubira okubaawo mu 2026. Katubifuneko ekivu. And service be directed to God. And whatever we do, God should be number one because He doesn't flatter. He is truthful. Let us always commit ourselves to Him. Let our cry go to Jesus. Those of you who are disappointed, like the Jews, I want to share with you, there is Jesus who can meet you at the point of your need. Those of you who are not so sure of the future, there is Jesus who can take care of your details. Disabled by sicknesses, oppression, powers of darkness, political turmoil, corruption, every enemy, it is God. You know, human beings, these things are just temporary. You can have happiness for a short time, and then next day you have a challenge. I see it even in soccer. Like now, Arsenal won Real Madrid the other day, and I said, that's when I saw a free kick from Rice, which has never been here for the last 20 years. A free kick which was... That was the real thing. And another one, I have never... 20 years, no free kick like that. And now, yesterday, we had a draw. Which kind of this? You know, but life is not straight. There are always potholes and issues. But in God, we are assured that He cannot disappoint us. We are sure, even in disappointment, even when there is no job, situation of joblessness, He's God. A situation of hopelessness, He's there. A situation of no marriage, He's there. A situation of no child, He's there. Yesterday, the chaplain introduced to me a lady. Saabalabiriza ebintu byonna by'oyogedde tubiwulidde era tubikkiriza. Bannayuganda muwulire. Saagala kuwakanya bigambo Saabalabirizi byayogedde byonna bituufu. Naye wulira. Mu bintu byayogedde Katonda abaddewo era waali basajja mmwe tubasaba solutions ez'obulamu, real solutions ez'omubiri. Omulimu gwa Katonda agukoze gwonna nga bw'alina ogukola kubanga senga si Katonda senga abasajja baatumalawo dda ebyo byonna tubimanyi. Tetwagala kutubuulira bino bintu nga mutubika ntunda ffe tusiruwale mbu political problems tuzitwale wa Katonda nga tetulina political solutions.
Each problem has its own solution. Bwabanga nawo kizudde nti waliwo political problems nga bw'okyogedde. What are the political solutions eza problems ezo zetwagala? Kamba we ekyokulabirako. Waliwo enjiri gye batubuulira nga yakutulemaza bwongo eno Kazimba Mugalu java okubuulira kati njiri yakutulemaza bwongo. Gwe watuuka mu kiseera nga gwe n'ekkanisa muli mu matigga agali economical. Wafuna economic solution ku economic problem gye mwali mulimu, lwaki tewagenda wa Katonda? Ensonga yali nene nnyo nga Katonda tagisobola, oba yali ntono nnyo nga tesaana kutwala wa Katonda nga yakuleeta mu bantu? Gwenga wanoonya economic solution. Mugambye waliwo ekizibu ky'okukuba abalonzi, waliwo effujjo mu kalulu, effujjo eryo ani alireeta? Ekisinga okuba newunyisako mu basajja mmwe ate mubuulirira ffe be bakolako effujjo mu kalulu. Mu kifo ky'okubuulira oli ate mubuulira ffe. Dwali lumu Kazimba Mugalu ne Ekereziya simanye ekkanisa ne batuuka mu fix ngenda basomera amawulire ga mirundi 3 gagano. Sabalaize kansa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu asambaza ebyetingana nti ekizimbe kya Chausi kyabagibwako oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ebbanja ng'ensimbi zino zakozesebwa mu kumaliriza ekizimbe ekyo. Abantu abamu bayinza okulowooza nti ndowooza Equity Bank agenda kutwala kizimbe. Nedda, tegenda kukitwala. Wabula bw'obanga olina ebbanja ly'omuntu oba muddu wo yakubanja. Sabalaize okusambajja bino abadde atongoza enteekateeka y'okusonda ensimbi ez'okusasula ebbanja lya nsimbi obumbi nkaaga eri banka ya Equity eyabawola ssente okumaliriza ekizimbe kino. Ekizimbe ekyogerwako kisangibwa busukkakubo obwa banka enkulu eya Uganda. Enteekateeka z'okuzimba ekizimbe kino zaawomwamu omutwe abaaliko bassabalaliza ekkanisa ya Uganda kati abagenze okulijjana ne lumu nti Safuna Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo mu nkola ey'okujja ensimbi mu bantu nga ku mutendera ogwokubiri yali ssabalaliza ekkanisa ya Uganda Lukolombi yakiraba nga wasoboka okubaawo enkwatagana ne banka ya Equity ne bagenda mu ndagaano gye baakola okufuna ensimbi ku magoba amatonotono ng'ekizimbe kino kyaggwera ku mulembe gwe yali ssabalaliza ow'omunaana the most reverend Stanley Ntagali. Ssabalalizi Kazimba ategeeza nti omutendera ogwokuna bwe baliko gwe okulaba nga bakuŋŋaanya ensimbi zino zidde eri banka ya Equity nga zino ziwola ekkanisa ya Uganda wansi w'obulabizi we yali ssabalalizi Olombi. Kale ekizimbe ekyo bwe kyaggwa twali tulina okutandika okusasula ssente ezo okuwera bwe zityo kubanga ekizimbe kyennyini n'okusooka kirimu Equity Bank. Tekinnabaawo mu kitulina emyaliro nga 7 myerere. Senga tuba n'abantu abasobola okusasula abayingira ekizimbe sandibadde kikendeezaako nnyo. Ssente ezisasulwa bw'ogeraageranya n'eziyingira ntono. Kaakano teeko ne interest. Annyonnyodde engeri ensimbi zino gyezaaweremu okutuuka ku buwumbi enkaaga nga kyava ku magoba agajja nga geeyongera nga mu kusooka zaali obuwumbi 4 mu obukadde 7.5 eza Uganda kyokka oluvannyuma zaatuuka ku buwumbi 49 oluvannyuma lwa Equity Bank okubongerayo obuwumbi 10 nga John Wilson Terra akulira ebyokusinza mu kanisa y'abatukuvu bonna Nakasero bw'annyonnyola. Now, the idea was that this money would be used to take the structure up to completion. And indeed, that money was used. I think where we made a mistake was that money was not, we were not paying, it was loaned to us as a whole and in dollars. So when we started paying, the maturity time for this loan came earlier. It came before the structure was complete. We were not able to complete within the time we were supposed to complete. Okusinza kwakulembedde mu lukiiko y'abatukuvu bonna Nakasero Dr. Kazimba ayongedde okusesira ku bbanja lya Equity Bank erifuukidde ekkanisa ya Uganda akayinja mu ngatto. Ekizimbe kino kiriko emyaliro 16 nga Pulezidenti Museveni yeeyama okubawaayo ensimbi obukadde 3. Dr. Kazimba ategeeza nti ng'ekkanisa ya Uganda bawezezza emyaka 6 okuva lwe bafuna ssabalayizi eyasooka mu mwaka wa 2016 mu mwezi ogwokuna nga singa bannayuganda akadde kamu bawaayo emitwalo 66 ensimbi zino zisobola okufunika. Katwagala tusobole okujja mu bbanja lino mu mwezi ogw'omukaaga guno n'ogw'omusanvu. Buli muntu ng'aleetayo emitwalo 6 abantu miliyoni 1 tuba tuwezezza biliyoni ze twetaaga. Mukina asabye abantu bonna nga teyawudde mu nzikiriza okulaba nga babadduukirira amala ebbanja lino eribafuukidde akayinja mu ngatto. Waliwo abantu bafunamu bakatulikyo naga nkuddukiddeyo miliyoni bwe ziti kuliko miliyoni naye abakristaayo bange abamu babuuza bibuuzo. Shamshadi Nalujja yakusakidde gulu eno ku Lwabukedde TV. Kati sebo nze nkubuuza Jesus gw'obadde otubuulira yali ludda wa ku olwo? Jesus talina ssente. Jesus gw'obadde otugamba tumutwalire political problems ziri. Tumutwalire byonna nga bw'obitugambye. Gwe wamukola ki? Ogambye emyaliro 7 gyonna mikalu tekuliiko bantu. Gamba Jesus akuwe ba customer ba occupying ekizimbe gye emyaliro 7 gifune ba customer ofune ssente. Kazimba Mugalu
Kizimba Mugalu okitegedde nti nno wateekwa okubaawo solution gy'oleeta Katonda kw'abatandikira political solution eri luddawa problemu za Uganda eziri political solution eziri political ziri luddawa oba Katonda akola ku bino ebiri political ebiri economic byoffe tuyina okukwata simanyi emitwalo mukaga buli mukristaayo simanyi miliyoni mukaga buli mukristaayo aleete tugire tusasule ebbanja awo lwaki watula mu nyumba yo nononya problem to that solution fe bwekituuka ku buzibu obwaffe nga mutubuulira enjiri etulemaze obwongo okitegedde awo Yesu gw'otusindikako yaliwa otegedde nti Yesu alina byakoleramu abikola naawe woli wano nga naawe olina byokoze Kazimba Mugalu problemu ezo z'otugambye eziri political solution yazo eriwa eri luddawa nga Katonda bwe yakolera mu bantu mwekyo ne bagira bwe bati tubuulire political problem gundi solution yezo waddamu n'ogenda mu maaso era ng'onoonya kuba ekizibu kikusimbye emiryango n'emmanju wulira Mujuni w'omwaka okuweereza abalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yatongoza enteekateeka ey'okusasula ebbanja ery'obuwumbi enkaaga eribadde libangibwa ekkanisa ya Uganda ku Church House oluvannyuma lw'emyezi 8 kati Dr. Kazimba akakasiza nti ekkanisa esenvudde nga basigaza ebbanja lya buwumbi 15 ku buwumbi enkaaga banka ya Equity bwebadde babanja tusobodde okussa ebbanja eryali mu biliyoni nga nkaaga tulise nnyo okusigaza biliyoni ku mukolo gubadde ku kitebe kya Kansai Plus Koni ekikulu ekisangibwa Namambe nga bakulembeddwamu maneja waayo Sontosh Gumte bakwasiza kanisa ya Uganda cheke ya bukadde bwa siringi 20. Saabalabirizi Kazimba Mugalu wano ayongedde n'akkiriza abakristaayo okuwaayo eri omulimu guno. Ate nsanyuse nti n'abantu bebakozesa wano nga babanyirira tukwatako nnyo owulira Kajubi naye bannaye Kajubi most reverend highness Kajubi tulaba nga bongera okukendeeza kubanja banyirira abakyala abakristaayo abeegatira mu kibiina kya Mothers Union batongoza enkola ey'enjawulo ne bagenda okuyitamu okwongera okwekulaakulanya mu by'ensimbi n'obulamu obwa bulijjo nga bayambagana kole neetuumiddwa Harambe ng'egenda owulire Kazimba Mugalu bwe yasolooza essente n'olwaliro akyazisolooza Yesu gw'otubuulira yali wakwolwo olyoka ojja ozinoonya Namamve ekyo nga wafunawo solution nga togenze eri kyogamba Yesu talina sente Kazimba Mugalu todduka kubanga oyinza okudduka wano todduka wulira Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alaze obwenyamivu olw'abantu abagala okuleetawo entalo nga balwanira ebifo mu kkanisa naawe ekyokulabirako ekyekigenda mu maaso mu kkanisa ekkuumi. Kazimba ategeezezza nti Reverend Charles Ode okunya yali yeesimbawo ku bulabirizi yawandula olw'okuba yali tatuukiriza bisaanyi kati yeewuunyiza okuba ng'Ode ate yatwala ekkanisa mu kkooti nga wakanya eky'okumuwandulira kkooti n'emusingisa omusango ekintu ky'atamatira. naye omusango ne gumusingirayo abavubuka bagamba n'asemba nakyo kale nno kakati ate babuzaabuza abantu eyo nti era agenda kufuuka bishop. Asabye bakristaayo okusaawo enteeseganya kiyamba okukomya entalo. tuyige omwoyo gw'okuteesa omwoyo gw'okwagalana omwoyo gw'okugerekeganya. Okwogera bino abadde asisinkanye sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyamaka agenda Mirembe wabadde amukwasa obukadde 10 obw'okuyambako ku bbanja lya Church House n'obukadde 2 obw'ebitaali na mugongo. Omuntu okweyama kirala naye ate okutuukiriza kirala. Twebaza nnyo sipiika. Kazimba ategeezezza nti ku buwumbi enkaaga ezaali zibanjibwa kati ebulayo obuwumbi 38 era n'asaba abantu ssekinnoomu n'ebitongole naye nno naye ze ziringa za bugimu era nammwe ziba zikendera ne ziddamu ate ne ziriya musobole okuleeta ssente ziyanze ku mulimu guno. olwo nga Yesu aliwa agamba nti kyewuunyisa okuba Yesu gw'otubuulira aliwa gw'otugambye basonze ssente naye nga bakristaayo bannannyini mufu bafuuse bakyesirikidde. naye Mukama abalala bonna abasiraamu bawadde n'abakatoliki n'abapentekonte waliwo n'aba Harvest Church Harvest Worship Church bazze wano ne bandikira akavangata ka miliyoni 3 Harvest Worship Church. kale nno gwe mukristaayo bana ekyokwekofu. Ye sipiika Oulanya asabye ekkanisa okussaawo enkola mwesobola okujja ssente eziyamba ku pulojekiti z'ekkanisa ez'enjawulo. teebereza emirembe okuva eyo yonna tusonda ssente za Church House nakati Bujingo yatugamba
sente za Pentagon eziriwo zigenda kuzimba Pentagon nnya kubanga yagenda effort ne baflopinga ng'abantu bayitirivu ne babooga n'agenda embale n'agenda embalala yonna n'abawa Pentagon bonna nya nga sente weeziri kati ate jjo yatugambye n'ezisimu omusingi tetulina kati nze mbuuza Kazimba Mugalwe yakola bino ku Church House, just church, the conflicts between the church and the Equity Bank notalaga notukanoga banaye mutuyambe ko nabasamize mutuyambe ndoza ne mama Fina yaleta neza mama Fina nozitwala noziteka ku church gwe Kazimba Mugalu gwatubulira enjiri eno gwatubulira enjiri eno kati the 50th phase is on securing this project to guarantee the ownership of Church House, the Church of Uganda. And the reason why we are coming up with this Sokoli ndeko njagala enjiri eno eddeyo buto. I am the Archbishop on the 50th phase. Okusabuka okunyenya amatabi okwolwaleero mu masinzizo ag'enjawulo okwetoloola eggwanga kwesigamye nnyo okukwebaza omutonzi olw'okukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'ono olwaleero awezezza emyaka 7. Okusaba kuno era bannaddiini bakweyambisizza okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abaana ko n'okutulugunya abalonzi naddala ng'eggwanga bonna akasuubira okubaawo mu 2026. Katubifune mu bujjuvu. Gundi just kuvumirira. Be directed to God. And whatever we do, God should be number one because He doesn't flatter. He is truthful. Let us always commit ourselves to Him. Then you learn to Oranya. Those of you who are disappointed, like the Jews, I want to share with you, there is Jesus who can meet you at the point of your need. Those of you who are not so sure of the future, there is Jesus who can take care of your Equity Bank. Disappointment, sicknesses, Equity Bank. powers of darkness, political turmoil, corruption, every enemy. It is God. You know, human beings, things are just temporary. You can have happiness for a short time, and then next day you have a challenge. I see it even in soccer, like now. Enjiri eyo. Baddira ekintu ekyali badde ekituufu ne bakikozesa okutukwereza. Kyogamba Yesu oba mugamba akusinkane mu Equity Bank teyali kusaze ku Equity Bank. Oba tamanyiyo. Kazimba Mugalu mubuulira ebintu nga bye mukola bye muli nga bye mubuulira byebyo. Lwaki ku kizibu ekyali kiba kuteeka Equity Bank tewadduka wa Yesu. Nga bw'otadduka wa Yesu ne mu bino jangu otubulire kiki tuba tukola. Solution ki? Mbuuza solution ki mu bizibu by'ogambye ebiri political. Solution eziri political ziri luddawa. Gundi mbuno bavumiridde. Okuvumirira kumala. Bwe muba temuyina solution ife tugirina. Ate temuja Kazimba Mugalu oweze emyaka 8. Mbuuza Kazimba Mugalu oweze emyaka 8. Kubanga mugenda nomuddawo ne mwefuula abakadde nedda ffe tuli bazeeyi tetujja kudda mu byabufuzi. Moses yajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'Emisiri nga wa myaka 8. Kazimba Mugalu oweze emyaka 8. Ne ku myaka 8 Moses yakulembera revolution ku myaka 8. Mudungu n'amala mwana myaka 12 ali mu revolution. Kiki otegeeza? Tuwe solution tuula ofune solution eri political ogituleetere. Ngabo wafuna eri n'ogabanya n'okugabanya nti buli munkristaayo alete mukaaga kakaaga tusasule ebbanja. Ate volume ebadde ki? Volume yange weddeyo yeeyo. Kazimba Mugalu nkumaze komya obulimba mukomye okutubuulira enjiri etwebasa obwongo. Wali tubulidde nti nze Yesu lwe namusanga ku lwa Equity yampa obukadde bwa Equity n'embusasula. Ngabo wabakunga luli bakunge mu bizibu bino ebiri political. Otherwise oli omu ku kizibu ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Wama volume kweri. Eyo nvuddeyo. Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwokuna ffenna Masaka. Kale kakati
kati wabaluseewo obweraliikirivu mu b'eŋŋanda z'omusajja ayitibwa Ibra Kimera omutuuze w'ekyabakuza mu Masaka nga kati amaze ennaku nnya nga talabikako oluvannyuma lw'okuwambibwa abantu abateeberezebwa okuba ab'ebyokwerinda. Kimera ono amanyiddwa nnyo nga miguna era muwagizi nnyo wa kibiina ki NUP wabula poliisi etubuulidde titerina kyemanyi ku mayitire ge era omusasi waffe kaabitumalirireyo. Ku lwokubiri lwa wiiki eno Ibra Kimera amanyiddwa ennyo nga miguna mutuuze w'ekyabakuza lwe yabuzibwawo ng'ono yaggyibwa mu kabuga ka Kyabakuza mu divisioni ya Kimanya Kabonera e Masaka. Shamimu Naabayinda ng'ono ye mukyala wa Kimera agamba olunaku bba lwatwalibwa yali naye mu nnimiro ne wabaawo omuntu amukubira essimu ng'amusaba agendeko mu katawuni amukanikira essimu ye nga n'ekyaddirira kuwulira nti bba waliwo drone emuyodde. Kati we yajja zaalibwa budde bwakawunga essaawa 11 najja kakati bandi wakasaawa emu ekiro saawa emu kitundu awo emu nga neibanga ajja nga ŋŋamba nti mama Rabi anti wanje byempulidde ebituufu nga mubuuza nti ebiki nga sirina kyemmanyi naŋŋamba mpulidde bagamba Ibra bamututte drone emututte. Kyono batandika okugenda ku poliisi ez'enjawulo okunoonya bba wabula nga mpaawo we bamulina. Akeera ne mbasibe nga taliimu naŋŋamba ddayo ekyabakuza nezira ekyabakuza ne bakeerera mu fayiro ne baŋŋamba ali mu nnyendo ne tugenda mu nnyendo olwatuuka mu nnyendo nga taliiyo. Naabayinda agamba nti kati atubidde n'abaana 3 awatali ayamba nti kuba ye abadde takola nga bba yabadde ayimirizaawo amaka gaabwe. Kubanga nina abaana 3 ono omulwadde bali kusomera 2 kakati nze maama nze taata yabadde atulabirira buli kimu siina mulimo sikola. Ono agamba nti bba bw'aba alina omusango gwonna aleetebwe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe okusinga okumukuumira mu bifo ebyekusifu. Adde nsaba bato omwami wange bamulete mu kkooti atilisi tumanye omusango gw'alina. Moses Kibuuka omukulembeze mu NUP e Masaka agamba nti okusinziira ku biriwo munnaabwe yandibanga yawambibwa lwa byabufuzi olw'endowooza ye ey'okulwanirira enkyukakyuka. Kubanga y'omu ku bantu abagumu era abayimirira ku mazima ebbanga lyonna kyebula nga twafuna amawulire g'okuwambibwako kyatukuba enkukwe era ne tunoonyezaawo mangu famire tusobole okumanyira ddala nti kituufu baamututte ne bwe baamujja era we twogerera bye baamujjira ddala wano ne bamukkiriza emmanga awo. N'agamba nti bakoze ekisoboka okunoonya omuntu waabwe naye nga buteerere. Tugenda kuteekayo omuliro balooya kye bayita habeas corpus okusaba kooti ewalirize ab'ebyokwerinda okuleeta miguna mu mbeera yonna gy'alimu muleete oba si kyo bamuteeka. Saasira omusajja oyo gwokera n'owamba n'otwala ne wasigala maama w'omwana nga ye yabadde alabirira abaana asigala waatya. Twagira NUPC musango tuli bannankyukakyuka era tujja kubeera bannankyukakyuka ebbanga lyonna. Ab'amagye ne poliisi mulina omulimu gw'okukuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye ate twebuuza nti omulimu mwaguvaako ate kati mutandika kubuzaawo bannayuganda. Poliisi naye ekakasizza nga bwe talina Kimera ono mu budduukulu bwayo era bw'etyo n'esuubiza okukola okunoonyereza okubaako byezuula ku mayitire. Tuli mu kuginoonyerezaako tulabe baani abaamututte naye nga wano poliisi yaffe taliiwo tugenda gezaako okwogerezeganya ne bannaffe abetukola nabo emirimu tulabe obaddala be bamulina. Embeera eno ereesewo obweraliikirivu mu bannakibiina ki NUP abalowooza nti erabise okweyongera naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna okusooka byonna tewakyali kuddamu kwegayirira Museveni kutuwa abantu baffe bwe tuba bakuvamu eno mbeera. Ebbanga lye tuludde nga Museveni atukola ebintu bino tuteekwa okuba nga tugenda kumutendera omulala kati. Ekirala buli lwe tubeera nga tutudde tumuwa obudde okutulumba. Buli lwe tumulumba n'abeera bize tafuna budde bukola bino. Ng'ennaku z'omwezi 16 ku Friday lwe tuba statement ekolebwa ennene nnyo okuva ku olwo paka nga tufunye John Bosco Kibalama. Bwe tutuula ne tusigala nga tutudde ffenna tuli bakandidenti b'ekyo nga tiwakyali mu nsi yonna okukyusa gavumenti tekimenya mateeka nkiddamu mu nsi yonna okukyusa omukulembeze w'eggwanga tekimenya mateeka. Tanzania yakakyusa abakulembeze bameka, Kenya yakakyusa bameka, Amerika yakakyusa bameka kubanga batuleetera nnyo mu Amerika mu Bungereza okukyusa omukulembeze mu nsi yonna tekirina kimenya mateeka. Ffe bagala okuteeka mu kibokisi e Uganda mbu okukyusa obukulembeze mbu musango. Ye nalabye gundi ani ayogera ku lutimbagano oba yabadde musirikale oba yabadde ani tusobola kukkiriza simanyi okudda gye twali simanyi okukyusa naye nga waliwo njagala besimu yange wansi ndo okujjukira nga essimu yegenda okwatika guli ogusajja gundi ogubadde gwogera gusigale nga mweguli mu nsi yonna okukyusa obukulembeze tekimenya mateeka.
bagala kituteekamu e Uganda wabula ate bonga bwe bateekateeka mbu ate muhoozi yaddako ate kimenya amateeka oba kimenya amateeka ate muhoozi addako atya ate ng'okukyusa obukulembeze kimenya amateeka bagala batufuge njagala kwangu agenda mu kigambo kya Katonda era eno point eteeka okunkomyawo mu kigambo kya Katonda bannayuganda eddembe lyaffe tetwegayirira lyegayirire bwe tuba tusula bweru nabo basula ebweru nkugambye tulina okutuuka ku mutendera nga n'abeNRM basula bweru tulina okutuuka ku mutendera nga MP yatubye 10 tasula mu nju nga tumunonye ewuwe tuba twakavaawo ng'atuuka abeera yakavaawo nga tujja bamukubira essimu tojja bano bali duka gendo oyingire ffenna tubeere ku ekyo naye mukazi omusajja asuleko ewe walala naye mukazi we asuleko empewo ewiiki ategeere abaffe kiki bayitamu nga basula bokka tukoye jogo mbagambe tuteeka okubanga nabo tebajja kwebaka mukakasa ebyo Museveni byabalimba mbuno Museveni yatugamba munnayuganda yebali ddala okubanga munnayuganda kuba Museveni si munyarwanda munnayuganda yeyo omu yennyini najja n'atugamba mbu yeye yaleeta otulo e Uganda abantu balinga tebebaka nnyoko ne kitaawo bakuzala bayimiridde nnyoko ne kitaawo bakuzala batambula anti otulo gwo watuleeta mundeke mubuze ekibuuzo nga bwe kiri kuba kati muyagamba mama nyabo nnyoko ne kitaawo bakuzala bayimiridde kubanga wali tonnaba kujja nga mu Uganda temulimu tulo temulimu nga abantu tebebaka mu mayumba gaabwe sebo bakuzala bayimiridde temuddamu namwe kutumanyiira nedda mu kasale y'omukamuwe nnyoko ne kitaawo bakuzala bayimiridde labayo wano ebirala anti ndi mu bwangu obudde bungoba njagala genda mu kigambo kino ekyandikibwa kisuze ennaku 3 leero njagala kijjayo nabagamba abantu abasiruwalira mu myoga mugenda kukuba empala ebiraka abantu abali mu kugaggawala ng'obwongo babutwala ogenda gaggawalira mu myoga ogenda kukuba empala ebiraka wulira mbaleetedde obugagga bw'emyoga mujje muwulire obugagga obuli mu myoga nga beeyambisa ensimbi gavumenti zeebawa okwekulaakulanya nga ziyisibwa mu kitongole ki microfinance support center mu nteekateeka y'emyoga bagala gavumenti balowoozeeko nabo ebasonyiwe omusolo okumala ebbanga mu bizinesi zaabwe zisobole okukulaakulana nga bwe zekikola ku bamusiga nsimbi abava ebweru w'eggwanga bano bagamba nti kirungi gavumenti okusolooza emisolo naye ate esaanye erowooze ku bizinesi ezikola kubanga tezeetaaga kukamulwa wabula zeetaaga kulerebwa bulerebe omusasi waffe kabituwe mu bujjuvu okusinziira ku tteeka ly'omusolo ku nfuna oba income tax act yabagibwa mu mwaka gwa 1997 buli bizinesi ekola amagoba agesalira eteekeddwa okusasula omusolo gwa buli mwaka omusolo guno gukuŋŋaanyizibwa ekitongole ekiwooza ki URA mu mwaka gwa 2020 ekitongole kino kyagunjawo enkola ya digital eyitibwa electronic fiscal researching and invoicing solution oba ifris okutumbula enkola y'okugoberera emisolo n'okugonza enkola y'okufulumya ebiwandiiko by'ebyensimbi era neyawakanyizibwa nnyo abasobozi gavumenti ng'eyita mu tteeka ly'omusolo ku nfuna ezeewa bamusiga nsimbi ebbanga nga tebasasula musolo oba tax holiday ng'emu ku ngeri y'okubasikirizamu okusiga ensimbi zaabwe mu ggwanga kati bannayuganda batandisewo emirimu egitali gimu nga beeyambisa ensimbi gavumenti zeebawa okwekulaakulanya eziyisibwa mu kitongole ki microfinance support center mu nteekateeka y'emyoga baagala gavumenti balowoozeeko nabo ebasonyiwe ku misolo okumala ebbanga lya myaka nga 3 bizinensi zaabwe zisobole okukula obulungi omuntu atandiseewo bizinesi naye n'olaba nti aba URA bamujje bazze ate twagala musolo nga tanaba nakufuna profits ebizinesi zaffe tezinatuuka ku level esasula emisolo tusaba palamenti webetudde ekiyiseeyo eky'emyaka 3 naffe tusobole okutuuka ku level ey'okusasula emisolo bano bagamba nti ensimbi z'emyoga bazifuna Uganda ekyayita mu jjengo ly'ekirwadde kirumima mawuggo ba COVID-19 ate nga balina emisoso mingi gye balina okutuukiriza naddala bongera omutindo ku birimu okusobola okugaziya akatale abamu tubadde tumanyi nga banamyoga tusobola okutunda ebintu byaffe nga bwe twagala tebasobola okutusaba emisolo buli kintu kyonna kye tukozesa kiriko omusolo buli kintu kiriko omusolo ate omaze okumanufacturinga nti ate omusolo ogw'okuwa mu URA byebitukaluubirizaamu kati mu validation eyo jjukira mubeera mu challenges mwakatandika production temuli certified quality assurance katolaba nga mulina okukola ekintu kibeere standard okusaba kwabakuze ekitongole ki microfinance support center kitegesa emisomo egy'enjawulo eri bannamyoga okubakwanaganya n'ebitongole gamba ng'ekiwooza ky'omusolo ki URA ekivunaanyizibwa kuwandiisa abantu mu ggwanga ki URSB ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS
okubayamba okutereeza bizinesi zaabwe. For you not to be disturbed in the future, it's better for you. The moment you get that idea that you want to register a company, you want to start up a business, please first come to us and register your business. We want you to keep in business so that you can earn. And when you earn, do not forget to pay taxes. So ensonga enkulu eya government tejja kutuukirwako oba balikola ebirime byabwe teri okubigula. Aba Microfinance Support Center bagamba nti singa bannamyuga bonna abakola emirimu egy'enjawulo egirimu okugattako omutindo bawandiisa bizinesi zaabwe ne bafuna n'akabonero k'omutindo okuva mu UNBS akatale kaabwe kagenda kugaziwa basobole okwejja mu bwavu ng'ekigendererwa kya gavumenti bwe kiri. Bwe babeera babikutte bulungi ebirime byabwe n'ebintu bye bali okukola okwongezaako omutindo bijja kukkirizibwa mu supermarkets zaffe wano mu Uganda. So we want you to formalize that you are able to tap into that business. Wetuba tumaze tusaba Microfinance Support Center ne government batuyambe tufune machines ennungi ezijja kutuyamba nga tusobola okureducing on costs. Government yatandika emyoga mu mwaka wa 2010. Ezo industry ezo machines ogamba obote yali azirina Museveni yazitwala zonna n'aziteeka e Rwanda. Golaba ba investor b'emyoga mbuno bagala basalako yenno bulago era when you have za money za myoga mwekamba bude mugenda okwavuwalira mu myoga mugendo Museveni yalambudde gombolola ne bamugamba gundi ayina embuzi 2 gundi ayina embuzi 3 gundi ayina embuzi 4 n'abawaye embuzi 2 bweziti ne zitte embuzi 9 ne zitte embuzi 7 ne zitte embuzi 40 ne bobo ine embuzi 9 ng'oli mu Uganda Museveni teyebaka. Museveni okimanya obumanya twali mu Uganda ayina embuzi 9 teyebaka ng'embuzi 9 ezo tezinaba kufa. Yabawaddeyo embuzi ezi 2 omutoro yagira nezituruka enyama nezituruka ebimera nezituruka ebyenda ebyomunda zidduka n'ennyama nezidduka n'ebyenda nezikulukuta eminyira nezisiiga zinne waazo embuzi 9 zonna nezifa. Buli Museveni we yayisenga waliwo embuzi zonna nfu nabagamba Museveni malayika wakufa ne muwakana. Tebereza abantu be bawa sente 219 ez'emyoga 22 mu COVID 22 n'olwaliro sente zibatudde mu katate babagambye bagende bamala okuregisteringa obubonero bagazetinge branding and packaging of their products. Kati ebyo ebuwama yonna egombolola yonna temuli mwasobola bikola mugombolola yebuwama tewali wayinza kuzunga ave ebuwama je Kampala akusomanya registry of company simanyi UNBS simanyi biki wulire emyoga gye giraze ejajja okuyamba afande Katongole ejajja okuyamba omuntu wa wansi mu mutute mu UNCABC simanyi biki okoko nakuyisa budde nkugambye ba investor bonna obulago bamama bange mmwe mu nsonyi obasekerera mu bamama babadde mugera naye twababulira ebintu ebyo tebiri mu magezi singa mwakola emirimu gyammwe emirala kyamugamba Museveni yajja n'asanyawo industries zonna ziyasangawo obote n'amini ze bateekawo zonna n'azijjawo ng'ayagala gwe gwaba kugamba eziddako zibeere zizo aleetere gwe industry simanyi tubadde tusaba gavumenti yetuwe mashini ate nga ziyasangawo ye yazijjawo kwegamba ziri zonna yazijjawo aleetere gwe obudde bw'omaze bwa myaka 5 oli mu myoga bannange muyisizza obudde mu bigavumenti bya Museveni mu biprogrammu bya Museveni naye mujja bikwasako afande Katongole akutuse paka kutukawo ng'ali mu bintu bya Museveni nkugambye twakuŋŋanya ensigo zaffe n'embuno Museveni akolamu amasasi n'atulimisa Kamulali ne tumugwako ne muze eyitwalya Kamulali ne tumulya ina ne tumumalawo ensigo zonna n'enzokya zonna n'enzira nzisagala kumanyira wano n'atusimbisa ebiroowa taata yatukuba emigo gy'ebiroowa bannange taata yatukuba emigo gy'ebiroowa ebiroowa vanira wange n'osamba omupiira ne gumala gugenda ku kibawabawa kya vanira bannange ate nga n'omupiira gulinga ogwatwesoma olugusimula bwe guti bwe pa ne gugenda ne gukuba ne gulalira ku vanira w'omusajja n'alyoka akwata bituli bingi kujula kukusumululako bigere senga byalimu emisumaali gyali badde abitusumululako bale twakubibye emigo gya vanira naye ye yennyini ye yakwata gundi jambya ne yeesayirawo bivanira bye ate n'asimbawo bogoya. Mwe senga mumanyi Museveni senga mumanyi afande Katongole bwabonyebonye ne programu za gavumenti nga mulaba bweti tewali programu ya gavumenti neegi je yali afunyemu makulu neegi yasemba yonze namuleetaawo enakawa mbuno bagenda kubakola ki bagenda bawa sente z'aba veterani ate alina omwana e Kampala
balaba tebane bagenda kusula zembumbu nasula mu kivulu ebiku byamulumira ate yali talumwanga ku kiku ebiku byamuluma nanzo kusekiro asimwe konze wanyitata zukuka tusabe konze nedda sebo nze namazo saba nyino genda ku new vision nze ngende nkole ate mbuno nzuku kensabe nze nali nasabye edda ebiku byaluma tata nga mubi era ne sente tebazimuwa tewaliyo programu ya gavumenti neji ate zonna azibeeramu ne kakati alina gy'atambuza leba naye Museveni obonyabonyeza abantu naye obonyabonyeza afande katongole ne kakati alina byatambuza kamusabire leba naye mukamba ne Museveni lwendi kukwatako naye wamanvuddeyo eggulire erisembayo mulukumi abakonkomalidde mu nkambi ey'ekiseera eyakubibwa ku kyalo Akiloba mu disitulikiti ye Amuru oluvannyuma lw'okudduka obulumbaganyi obwabakolebwako olw'enkaayana ku ttaka eziri mu kitundu kye Apa. Abantu bano mu kiseera kino ekyokulya bawamma kiwamme era nga baagala gavumenti ebadduukirire wabula okusinga efuna engeri gyesobola okugonjoolamu enkaayana ku ttaka ezimaze ebbanga nga tezinogerwa ddagala. Bangi ku bano bava mu ggombolola y'e Pabo oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okuteekerwa omuliro mu bulumbaganyi obwabakolerwako abantu abalowoozebwa okuba nti bebagulana nabo ku ttaka nga bino byaliwo wiiki ewedde. Bano be bamu ku batuuze abadduka amayumba gaabwe okwetegula ekibambulira oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwabakolwako olw'enkaayana ku ttaka wakati w'eggwanga ly'Abakyoli n'Abamadi mu kitundu kya Apa. Abasinga ku bano bava mu ggombolola y'e Pabo mu disitulikiti ya Amuru abalumbaganyi gye babalumbira n'amayinja era ne bateekera n'amayumba gaabwe omuliro n'okutta abamu ku bannaabwe. Mu kiseera kino bano baakuba enkambi ku kyalo Akyoliba okumpi n'enkambi y'amagye okusobola okufuna obukuumi. Kyokka abantu bano bagamba nti basanze okusoomoozebwa kw'amaanyi omuli okubulwa ebyokulya amazzi n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Ebyokulya byabbula tetusobola wadde okubifuna mu bannaffe enjala etutta so n'owokusula tetulinaawo. Obulamu wano wetubeera buzibu ddala tetulina kyakulya ennyumba zaffe zaayokebwa mu budde buno tusula njala n'abaana baffe. Bagamba nti n'ebyobulamu byabwe biri mu mateeka olw'obungi bwabwe so nga tewali nteekateeka yonna ebasobozesa kubeera mu kifo kino. Eating in the same saucepan whereby getting food by now is quite difficult. They will really cause more infection. They do not have water, they do not have health services, there's no clear road, there's no proper security provided. Waliwo n'abali mu bweraliikirivu ku byokwerinda kwabwe. No proper security provided. Community are living in fear and they are in the calm-like situation. Banjagidde gavumenti okuvaayo okulaba ng'ebafunirewo okwekeeka oluba saako n'okubawa ebyokulya. Twagala gavumenti etuwe obukuumi tusobole okubeera n'emirembe tuddeyo mu maka gaffe obulamu wano si bwangu. Ekinaleeta emirembe wano ye gavumenti okuvaayo okulaba ng'etabaganya abantu abalwanagana oba nga yasobola okukkaanya n'abayeekera ba LRA kati ate kana akasonga akatono. Abakulembeze mu kitundu kino baagala gavumenti eveeyo eyambe ku bantu bano efunire engeri gy'egonjolamu enkaayana ku ttaka mu kitundu kya Apa ezirudde nga tezinogerwa ddagala. This is a difficult situation for our people that the security team and the government are supposed to enhance and rapidly find solution to the problem. I am that Apa should be taken over by central government so that we don't have this bickering because there are a lot of leadership crisis in the area. And then, at one point, it belonged to Madi. Actually, this can never help our situation. But let the central government take over power, and then the issue should be resolved immediately. Museveni akola bw'ati. Ensonga y'ettaka eryo mu bantu abakuŋŋaanyeemu awo olabamu omulaalo. Naye omanyi abalaalo abali mu kitundu ekyo. Naye abadduka tekuli mulaalo. Pate ey'okusatu ye problemu. Wabula bakulaga nti Abamadi be balwanagana n'Abakyoli. Museveni bw'atyo bw'akola kati addira bano ab'ekitundu ne beekuba babalaalo bakeera kulunda. Abalaalo abaagendayo bakeera kulunda bannannyini kitundu bonna bali mu kampu. Wabula bakugamba nti Abamadi be balwanagana n'abaki kubanga Museveni ye bw'atyo bw'akola bw'ayingizawo pate ey'okusatu interest agikwekaawo mwene mwekuba bo ne batwala embwa bwe zirwanira eggumba embwa bbiri ey'okusatu yeerirya. Abamadi n'Abakyoli muli ba Luganda ba leaders enjuyi eside ne side mutuule mwogerezeganye ku nsonga zammwe. Ba leaders ba local leaders naddala abali mu traditional lines
ba chiefs mutule mukanye ku nsonga ezo, otherwise obwo obusiru bwamwe abanyarwanda bagenda batwalako ettaka. Abali mu kampu tekuliko munyarwanda naye ate abanyarwanda bali mu kitundu awo n'ente zaabwe. Mmwe muzze mu ntale ez'ekisiru omunyarwanda ali mu kulunda mu kifo kye mwandyegase ne mufuuyira omuddo guno oguliko ente zaabwe ne zifa ne babaviira ne mudda mu bitundu byammwe ne mukola ku nsonga zammwe mbuluna abamadi n'abakyoli. Mulina amagezi mu mitwe nedda, mulina amagezi mu mitwe. Ekisooka olulimi lwammwe lwagala okufaanagana. Kiringa bw'onoogamba mbuno ne bannange mbuno omukiga n'omunyankole balwanye. Lunyankole lukiga Lunyolo Lutoro kati nga mulemu mutyo okukkaanya ku ttaka eryammwe we muzaalidde. Temumanyi nti nno ono ayita wano ono ayita wano. Ekyo kisaana simanyi government should provide government. Temumanyi buli omu waayita, muli basiru. Nedda temumanyi buli omu waayita. Bwe mubanga muzzeemu gundi temusobola kutuula abantu abakulu n'abakulu ne mugonjoola ensonga ezo awatali gundi. Abanyarwanda bagenda batwalako Northern Uganda mwe muddawo. Temutumanyira namu. Hedda batutiisanga. Sinagi abakyoli basajja bazibu. Muli obusirika businisi binnyo babatwalako ettaka. Kati omukyoli ng'olwana otya n'omumadi. Bannayuganda tulina okubuuka obutego bwa Museveni. Kati Museveni akoleramu ebyo byakoleramu. Mwene mudda mukwekuba mujja genda okulaba bati ng'abasajja bafulumiza ekyapa anti gundi mmwe mumuyita. Museveni kyayagala kyekyo mmwe mumuyite. Atekawo embeera mwene mumuyita government should come, government no provided government. Yita government ejje. Government bwenejja ebagala mu kampu. Oyita government koni ye yakutadde mu kampu. Nedda koni yakomyewo ani yakutadde mu kampu. Nedda ani yakutadde mu kampu. Omanyi interest ya government kutaka eryo mbu government. Bannayuganda tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Nedda abakyolina abamadi mulemu mutyo okukkaanya. Mutuleke nammwe. Tugenze mu kigambo. Tukome mwapa kuba mpulira obusungu ogundi obusungu bunnuma bulinnye. Obusungu bulinnye tukome mwapa. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tugenda mu kigambo kye kitukuvu tukusaba oke osomesa oyigirize Mukama. Jangu Mukama kuba ekigambo ky'obulamu tuwa obulamu. Ekigambo ky'omaanyi baako omuntu gw'ositula weddemu amaanyi Mukama. Addemu amaanyi. Waliwo ab'emikono emirebevu, waliwo ab'amaviivi agajugumira. Mukama Bayibuli egamba waliwo abatambula bawenyera. Naye kyonna ekigambo ky'obulamu kisobola otuzaamu obulamu ne tusituka ne tutambula mu maanyi n'emikono ne giddamu amaanyi ne tuba balamu. Tuyise bwe tutasobola kuyita. Mukama tuwa amaanyi twekolera byonna biri mu busobozi byaffe ne by'otusuubira okukola tuwa amaanyi tubikole. Kati Mukama otukolera ebyo bye tutasobola kukola. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Kale nga tuvudde eri government tugenze mu kigambo. Ekigambo ky'olwaliro ngenda kwogera ku kutuukirira kw'omulembe gwaffe. Kambabuulire tuli mu omulembe tuli mu biseera ng'omulembe gwaffe gutuukirira obunnabbi bwagwo. Kubanga Katonda abeera amanyi buli kintu kiri mu kwagala kwa Katonda okujjako nga tulegeyezza omulembe omulala lwe guyinza okulya omulembe gwaffe. Naye okutuukirira ennambiro zijja kujja. Ennambiro zijja kujja tutegeere nti tubadde tuli mu kununulibwa naye ffe twesuuliddeyo gwa Nagamba. Abaana ba Isirayiri badireyinga emyaka 40 e Misiri. Okusinziira ku bunnabbi Mukama yagamba Ibulayimu mu Lubereberye sura 15 nti abaana bo baligenda mu buwambe, baligenda mu nsi ey'obugenyi. Baliberayo emyaka 10,400 bwe biriggwako balikomawo. Emyaka 10,400 bwe byaggwako Musa n'asituka najja. Musa atandika obbataasa bo ne bamuwaabira. Musa n'adduka n'agenda e Midiyaani n'abeerayo emyaka 4. Emyaka 4 gyonna gye baaliyo egyo bo be baali beerumya kubanga be baawaabira Musa. Yabasanga nga balwana.
yasanga ngo omumisiri akuba omuyisirayiri ng'amaze okkizuula akuze olw'okukkiriza akuze akitegedde n'alwanirira muganda woono kati olw'okuba baali tebanna bamutegeera bulungi nga bamumanyi nga mutabani wa Falaawo muzzukulu wa Falaawo abagamba nedda bannaye nze nzize banunula akwata omumisiri amunyoola ensingo amuziika mu musenyu ababuulira bagamba kakati abamadi n'abagundi temudda mukola ki kulwana kubanga tuli mu kwenula muwulidde enkera akomawo balambulako gundi abayiteyitemu asanga omumadi agobye omukyoli amutadde mu kampu amukuba n'ababuuza ate mwe banaye abamadi n'abagundi nga muli ba Luganda lwaki mulwana n'agamba sebo otandise oyagala kati nange oyagala kunzisanga bwe wasa omunyarwanda jjo oyagala kunzisanga bwe wasa omunyarwanda ani yakuwa obukulu ani yagamba otukulire nebiryoka bitambula wonna ku marediyo nebibuna wonna ku mawulire nebibuna wonna era olwaleero kizuse bulungi nga Musa abadde asuubira okubanga muzzukulu wa Falaawo yennyini yeyatta omumisiri n'amuziika mu musenyu era omusasi waffe abaddewo ng'Abayisirayiri balagirira we baziika ogundi omumisiri era mu bigambo by'aba eyewitness bagambye bwe bati yamunyola ensingo nga wendi gwe simaawe olabe twali wano najja n'amunyoola ate ati nange abadde anzizeemu Musa yadduka emisindo okusiba nga ali Midiyaani 40 years ne bagimalawo mu busiru 40 years bagimalayo mu busiru obunabbi bwagamba myaka 4 gwe byaggwako Moses n'asituka ana agayitamu bwali busiru bw'abano be bali balina okununula eyo nvuddeyo omulembe gwaffe guli mu kutuukirira Matayo 21 Matayo sura 21 Bayibuli egamba bweti Essula ya 21 bwe basembera okumpi ne Yerusaalemi ne batuuka e Besufage ku lusozi olwa Zeyituuni awo Yesu n'atuma abayigirizwa babiri n'abagamba nti mugende mu mbuga ebali mu maaso amangu ago munaalaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo nayo muzisumulule muzindeetere naye omuntu bw'anaabagamba ekigambo munaagamba nti mukama waffe yazaagala naye anaaziweereza mangu ago kino kyabaawo ekigambo kituukire nnabbi kyayogera ng'agamba nti mubuulire muwala wa Sayuuni nti laba kabakawo ajja gy'oli omuteefu nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi awo ensooso koma omulembe gwaffe guli mu kutuukirira Yesu yatambula olugendo Bayibuli egambye duli balutambula ne balutambuza bigere naye bwe bajja ne basembera n'agamba no waliwo ekirina okutuukirira kati n'abagamba mugende bo wati ne bo wati mwambukaawo muserengete mukkirire mukiikemu waliwo amaka agali awo waliwo endogoyi n'omwana gwayo mubisumulule mubireete bwe wabaawo ababuuza bw'ababuuza n'ababuuza ani azibatumye mubagambe nti mukama waffe yazitutumye ne bagenda we yabalaga we yababuulira endogoyi ne bazisangawo ku miguwa ne bazisumululawo ne bazireeta enjiri eryawo mpitirivu tusobola okugisomera omwezi mulamba buli lunaku kuba kati akagisomera ennaku 3 endogoyi tezirina kusibwa miguwa endogoyi terina kusibwa muguwa naye omusajja endogoyi yali alunda za ku miguwa endogoyi zino zaali ku miguwa zaali tezikolangako ku mirimu endogoyi gye zaali zirina okukola nga zituuse mu kiseera kyazo mulembe gwazo kukola naye nga ziri ku muguwa ng'omulembe gwaffe bwe gutuuse okukola ku nsonga zaago naye nga tuli ku miguwa emiguwa egitusibyeko gye batusibyeko gye basibyeko n'abaana baffe generation yaffe recently on 5th this month yabadde birthday ya Eben ba admin balina akantu ke bakoze katono nga admin akuba amasasa akola nga Eben akuba amasasa akola bwati akola bwati genda mu comment ozirabe pasa banange toteekayo mwana mama we yayombye katafu omwana n'omuteekayo mwana kuba omuguwa ogunsibye gusibye n'omwana omuguwa ogusibye endogoyi n'omwana gumusiba waliwo ebintu Eben byakola nolabanga wali kitadde ku social media noga kye ekintu kibagenda ku social media waliwo ebintu byakola naye omuguwa ogukutte endogoyi enkulu n'endogoyi ento bwe senga tukutula senga tusumulwa ku miguwa gino n'abaana baffe bajja sumulwa ku miguwa gino ne tutuuka okukola wulira waliwo omulembe gwaffe guno Katonda atandise ogusumulula omanyi lwaki Jeno Akirewa ali mukomera
omanyi lwaki Jeno Miguna ali mukomera omanyi lwaki Jeno Gaddafi ali mukomera ne akire bonna abo bamachete mani omulundi etayimu yabwe etuuse ey'okukola naye wali wakirwanyisa tayimu yabwe bwetuuka nga bajeno bali batandika okutya ne balwanyisa bano bagenda balondo bayo oyo ne bamukwata ne gwe batannakwata ali ku bunkenke kutusala supidi Yesu kyava agamba nedda mugende musumulule endogo yezo muzirete zikole omulimu gwazo omulembe gwaffe guteekwa okuva ku muguwa wulira omuguwa gwovaako n'omwana we abaguvuddeko oli mu kiyumba oli ku muguwa gwa Muwarabu naye n'omwana we ali ku muguwa gwe wa mukwano gwe gye wamuteeka wazaala omwana naye wamuteresa mukwano gwo embeera nabo gye bali mumbi bw'oba onoogulira omwana we akagoye gundi ogulira n'abamukwano gwo bonna bw'oba oyagala omwana we alye ku nyama ogula kilo 7 kubanga famire ennene nnyo kakati ate ogenda okuba bagule ku kanyama ezekilo 7 n'omwana wa uteko kasupu ate nga naye kinigina kyakutuse n'agulamu nigina kati n'omwana we gye wamuteeka naye ali ku muguwa kuba nawe oli ku muguwa emiguwa egitusiba gye gisiba n'abaana baffe kyovulaba Yesu bwe yali yasumulula endogo yenkulu n'ento enjiri eno ensuza ennaku 3-4 ng'ekyawandiikibwa kireta naye nga tetugigenda bulungi olwaliro Mukama atuwa ekisa tugezeeko kigendamu Omwoyo Mutukuvu annyonnyole ebinaaba bisigadde omulembe gwaffe gubonaabona lwa nsonga emu guli mu kutuukirira kwagwo mu Uganda abantu abalina ebifo ebituufu abatalinaako pulobulemu bali aba Ssaabasajja Kabaka ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abalala bonna we bali pulobulemu zinjereere beetunzeewo balemeddewo tebagala vaawo nkugambye bali ku minkekeera Mayiga bamugamba vaawo sivaawo Kazimba Mugalu vaawo sivaawo Mubajje vaawo sivaawo Gudi vaawo sivaawo kati ekyo kituleetedde omulembe gwaffe okukula naffe kyova olaba Uganda kati erina bajeno bangi tulina bajeno ku KDF tulina bajeno mu bafoot soldiers tulina bajeno everywhere kati buli jeno yenna oli owa Museveni bawulira bayisibwamu amaaso buli omu ayagala kukitulaga ku mpaka mbuno jeno kumbe naffe ffenna tuli bajeno kati akatoga akali awo omulembe guli gutuulira guno gwo gubotola ttaka guyingirawo gujja oba baagala oba tebaagala kati pulobulemu awo weeri naye buli Bayibuli bwegambye Yesu yatuma nga n'amaka ag'okutuukiriramu kino ekintu agamanyi genda osumulule ogwo omulembe okusumulula omulembe gwaffe Katonda yali akimanyi nti alina kuyita magere asumululeyo endogo y'emu n'omwana gwayo omulembe gwonna gute abasajja bagambye Kyagulanyi ono atuleetedde ebizibu bamusaka mbinze bonna bamwetolodde mbuno talina kuddamu kufuna lead of opposition simanyi yabaleetera mbuno buli muntu abamanyira simanyi ndi jeno simanyi nze mukamawo mbutubavuma tubayisaamu amaaso Yesu yasumulula endogo yeegi n'omwana gwayo n'asumulula omulembe gwonna mmwe temutya bino bye tubiyitamu kuba omulembe gwaffe guli mu kutuukirira buno bwali bunnabbi obwali buyina okutuukirira obwali bwalagulwa emabega kokko ng'omusajja yabulagula Bayibuli egambye nti ekyawandiikibwa kirimu kigamba kabakawo ajja naye ajjira ku ndogoyi nedda abatambudde ne mugenda erubaga okulaba kabaka mwamulabye kabaka teyaze kuba endogoyi ziri ku miguwa ajjire kuki nedda kabaka ajjire kuki kabaka yali akyalina abasajja ba kabaka mu nnyango omwali omusajja gwe bayita Maliba nga kabaka tumulaba bunaku abasajja bamwolekera babodaboda bamukulembera bavuga pibiki kabaka ali mu mirembe gye buli ssaawa nga kabaka alondawo essaza gy'alina okukuliza amazaalibwa n'abeera n'abantu be ne bafa essanyu mugende mumukomeka mu bugwene sibayagenda kubeera Lubaga luli agenda kubeera Namirembe ne mwewa kaadi bakungu bokka ffe tetujjaayo naye n'abizira tajja kujja kubanga kabaka buli wabeera asiga ensigo ya chenji kakati ate mumwagala mukuumira eno ye ayagala beera n'abantu be tajja kujja kati teyazzeemu etuge endogo yinga nsibe kabaka tajja kuyingira Yerusalemu kabaka wa muyaze Bayibuli egambye bweti ulira kabaka wajja uyajja ulira kamafe yazagala naye anaziweereza mangu ago kino kyabaawo ekigambo kituukirire nabbi kyayogera ng'agamba nti mubuulire muwala wa Sayuni nti laba kabakawo ajja gy'oli omuteefu nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi
bujja amawulire gagambye bwe gati era batandise okufuluma ebweru ennyiriri nga Ssaabasumba yakulembedde nga Ssaabasajja Kabaka ajja naye twabalabye bakuŋŋenterera mpolampola nga bakeŋŋentererwa emmeme twageza okulaba nga Maama Nnabagereka yazze ne bawuuba ebiteeteeyi ne baddayo n'amaganduula nga Kabaka tazze bwe wataba ndogoyi tajja mwagala mutukutule ku Kabaka abeere wammwe bakungu abeere wammwe bakungu ife mumutujjeko bagenza okunona Namulondo akawungeeza awo sawa zabadde nga mmeka mbuno banone Namulondo bagiteeke mu kyaki n'abagamba mugikwateko nedda mugikwateko Namulondo temugijjaawo ate nze mbabulira first hand information yabagambye temugjaawo Namulondo eyo naye nga mutulimbira ddala ekereziya ne mutulimba muno Ssaabasajja Kabaka ajja mwabadde mumaze kitegeera oba naye bannange ow'ekitiibwa kitaffe mu Katonda semwogerere olabye bamafiya b'Emmengo bwe bakutomeza omusajja omukulu abaana abo ne bakulimba naye Mayiga oli musajja ne mufulumya oluseregende lw'abafaaza nga kuliko n'ekitaffe mu Katonda Ssaabakabona waffe mbwageze kwaniriza Ssaabasajja Kabaka ku ssaawa esembayo basajja mwe ne muswaza Ssaabasumba naye basajja mwe wabula kye mwabadde mwagala public relations era mpuga mwe basajja mwe bane bulijjo tubagamba omwana oyo Mayiga mubbi oyo omwana jabazanya politics mujja mumanya oyo omwana Mayiga agenda bakola ebintu mujja kakasa wabula ne mwagala okukifuula achievement era ekereziya leero nzikiriza ekereziya ne Buganda be balina politics w'eggwanga olaba bagase abalenzi b'Emmengo abo bayayi basobola okwokya ennyumba ne bakweka omukka ennyumba ne gwawo nga tenyoose oyo omwana Mayiga ayinza okwokya ennyumba n'esirira ne gwawo nga temulabye mukka nga tewali mukka nagumu gufulumye naye ennyumba n'egwamu gwe Mayiga mujja mutegeera Kabaka wo ajira ku ndogoyi nedda Kabaka yazze kubanga endogoyi zikyali kumiguwa nedda Kabaka yazze Kabaka wo yazze mu Yerusalemi ulira Zakariya katugendeko mu Zakariya katono nkomewo wano Mukama wanaaba yagadde Zakariya sura 9 olunyiri lwa 9 simanyi oba nalupima bulungi esula yo 9 kakano ndabina amaaso gange sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuni yogerere waggulu gwe omuwala wa Yerusalemi laba Kabaka wajja gy'oli ye mutuukirivu era alina obulokozi muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akanyana omwana gw'endogoyi era Efulayimu ndimuggyako eggaali naye sooka owulire sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuni sagambiza sanyuka nnyo omuwala wa Sayuni kubanga Kabaka wajja wulira ennaku eri mu ggwanga Uganda ng'omuwala wa Uganda tannaba kusanyuka kubanga tukyali ku nkoligo mulabye mukyala wa Miguna nga akaaba abakyala bakaaba mama wa Macheta akaabye amaziga ne gamugwa mu kiwanga wabula ye Kazimba Mugalu ajja Kazimba Mugalu avumiridde naye agambye bwekwasa nnyo Yezu naye ye bwe yali abangi bwate yekwasa Yezu atakuyamba agenda tuyamba kubanga ffe Uganda bw'ova ku gwe odda ku Yezu gwe tutuusa ku Yezu gwe lutindo olutugatta ku Yezu takuyambye ku bbanja ebbanja zeno waffe Yezu gyali oba Yezu taliyo he never fail ngati yakuyamba ku Equity nedda ku Equity yaliwa kali kasonga katono nnyo nga ffe tulina okamala oba yali nsonga nene nnyo nga ye tagisobola Yesu wo oyo gwe tubuulira otegedde nti tulina kye tulina okukolawo ebiri mu mubiri tubikola mu mubiri Yesu nakola ebiri mu mwoyo nkiddamu Yesu akola ebiri eri ewuwe nawe n'okola ebiri ewuwo political problems political solutions ziri luddawa avumiridde muwala wa Sayuni tasanyuka lwaki muwala wa Sayuni tasanyuka endogoyi bazisumulula physically not by sala not by prayers no muntu agendawo natuuka ku muti wali nasumulula omugwa n'agijja omugwa mu bulago oba ku kugulu oba ku mukono nedda endogoyi olaba ekereziya mutandise ne mutulimba paka ku ssaawa esembayo nga tulinda Kabaka ekereziya ne mulimba abantu ne batula ku TV omuntu nagana okukola emirimu alinze kubanga Lubaga yatugambye Ssaabasajja Kabaka ali Lubaga ekereziya ne mutulimba mwabadde mukimanyi oba namwe babalimbye
naye bannange omusajja Mawandani wasajja Mayiga Nakafutu aba bantu basatu mujja bawulira waliwo omukyala bamwita Nakafutu ani Diana Kagere oyo mukoddomi wa Munyarwanda gundi ani birekeraawo Nsubuga birekeraawo ne Mayiga kati mbuuza tukitwale nti ekereziya yatulimbye oba n'ekereziya bagirimbye kyemugamba ne Ssaabasumba Ssemwogerere tayogera na Kabaka kukimanya nti Kabaka tagenda kujja kwegamba Kabaka mwamutemako abantu n'ab'ebitiibwa tebamufuna ne bakulu banne kubanga mukulu munne mu myaka mukulu munne mu buweereza kubanga bakabaka bakolagana direct n'abakulembeze ab'eddiini bannabbi kyogamba Kabaka wa Buganda talaba ku bannabbi be kakati tulina gye tulaga eggwanga liyina gye liraganga Kabaka tasobola kuyogera na Ssaabasumba n'afuluma n'ekereziya naye Mayiga oli musajja Ssaabasumba n'afuluma nga mutugambire ddala era Kabaka alabika atuuse Kabaka alabi bannaye nga Kabaka taze basajja mwe muli basajja tulabye ebintu ku mulembe gwa Mayiga Nakafutu noyo gundi Mawanda wasajja tuli basomako mu byafaayo ne Ssaabasumba Ssemwogerere tayogera na Kabaka ne Kabaka tayogera na Ssemwogerere ate bannange bannayuganda muntye kuba kati atenze njogera ne Kabaka kati eri abagenda okuye Ssaabasumba tayogera na Kabaka oba naye yayingidde mu kazannyo wabula kino kyo kikirabanga bannange kikirabanga gwe kiranga abantu abakulu mu myaka abantu abakulu mu buweereza abantu abakulu mu bukulembeze mutulimba kakati tuddewa nga Ssaabasumba ne Katikkiro batulimbye kakati obulimba tubutandikirewo bulwanyisa waggulu oba wansi mmwe kye mwabadde mulwana kiri ekintu kimu kulaba nga muyamba Mpuuga afune ekifaananyi abaana musituke tugunjula abazadde kuba abazadde baffe bonna bagudde eddalu baweddewo musituke tugunjula abazadde musituke tukwate oluga tugunjula abakulembeze nze njagala kusooka kumanya ekintu eki ani yalimbye Ssaabasumba kuba sikiza nti Ssaabasumba yatulimbye olukalala lw'abaine bannange nakulabidde olukalala lw'amaganduula wakati mu bulimba basajja mwe muli basajja nnyo muwala wa Sayuni situkokola ki n'obulokozi muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akanyana omwana gw'endogoyi era Efulayimu ndimuggyako eggaali ne Yerusaalemi ndikiggyako embalaasi n'omutego ogw'olutalo guliggibwako ebiseera ebyo balwaniranga ku magaali Bayibuli nga bwegamba n'embalaasi ezo ze zaali 99 ze zaali mamba Bayibuli egamba Kabaka ono azze yayingidde ngenda kukomya entalo ku Isirayiri ebiri mu Uganda tebigenda kukoma okujjako ng'endogoyi ziteereddwa Kabaka n'ayingirira ku migongo egyo omulembe gwaffe nga tegunnateebwa tewali kufuna mirembe mu ggwanga Uganda omulembe gwaffe nga tegunnateebwa tewali kufuna mirembe mu ggwanga Uganda Bayibuli egambye bweti Kabaka ono omuteefu omuwombeefu yamala kuyingirira ku ndogoyi Bayibuli n'egamba ngenda kujjawo okulwana mu kifo ekyo ngenda kujjawo entalo abaapa okudda ku ttaka lyabwe abeewa Kyangwale okudda ku ttaka lyabwe abaawo enkambi zonna ze tubadde tulaba ewiiki eyo yonna ewedde bonna okudda ku mataka gaabwe Kabaka alina okuyingira ekibuga ng'ate ali ku ndogoyi n'omwana gwayo buno obunnabbi bulina olunaku lwe bwatuukirira wulira era oyo aligabulira amawanga emirembe n'okufuga kwe kuliva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja era kuliva ku mugga okutuuka ku nkomerero z'ensi era naawe olw'omusaayi ogw'endagaano yo nziyeemu abasibe bo mu bunnya omutali mazzi mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi ku lunaku lwa leero mbuulira nti ndikuddiza emirundi ebiri kubanga
mwabasibe muwulira abasibiddwa abali mu busibe mu mulembe gwaffe guno. Omulembe gwaffe guli mu kutuukirira. Waliwo lwe baali tebatubala nga tebatulowoozaako ne tutandika okujja ne batunyooma kati olwaliro ffe be banoonya ffe tuli mu drones ffe tuli mu biki byonna Katonda bimanya agambye bw'ati gwe omusibe ate ngenda kuddizaawo emirundi ebiri. Mukama agenda kutuddizaawo temuva mu revolution temugaana okuyita mu bulumi buno omulembe gwonna tugenda guyitamu buli step tugenda gituukako naye Mukama agenda kutuddiza ebyo byonna bye tufiiriddwa mu mulembe guno. Naye buli eyeetabye mu kutufiiriza n'abaana bamwe n'abaana b'abaana bamwe mujja tuwulira. Bannange mujja kutuwulira. Mujja kutuwulira mbabuulira. Bannayuganda musituke tulwane tukole kyonna ekisoboka endogoyi wulira. Omuguwa gw'okutula oba okutulidde mwana wo. Labayo. Nabalagako wana akafaananyi kano. Wano nali ku muguwa. Awo nali ku muguwa. Naawe jjukira emiguwa gyo. Paulo yabuulira enjiri nga ye yeebuulyako kuba yali yeemanyi gw'osinga okwemanya. Awo nali ku muguwa. Awo nali ku muguwa awo. Wano nali nkutula omuguwa. Olaba olwo olunaku ku makya lwe nali nnyonnyonyi awo nali ku Middle East nga nnyonnyonyi lwe lunaku lwe nzija ekigere kyange e Uganda. Ne ninnya ne nzija wano 2016 2016 2016 lwe nali nnyonnyonyi. Bwe nali nnyonnyonyi mutabani wange yali nnyonnyonyi ng'alina emyaka 3. Ebeni yali nnyonnyonyi ng'alina emyaka yakali nnyonnyonyi 3. Yamujja wali nemuteeka wali nemutwala mu America eyamujja mu America nemutwala e Brussels nemujja e Brussels nemutwala e Uganda. Buli muguwa gw'onookutula ojja kugukutula ng'okutulidde n'omwana wo. Buli muguwa ogunaakukwata gukukwata nga gukukwata n'omwana wo. Nkugambye omuguwa guno gwo gwali gunzise guno gwannyingira ne mu nnyama. Ogwo nguyinako n'enkovu. Wulira buli kintu kye tugenda okuwa